gwe bayisa mu nsokolo ne mu nsokolo Kyagulanyi abantu ne bamulumba. You know, this is the tactic Museveni gyakoze n'agamba omusajja ono saagala crowds zino zimubeereko. Naye buli watambula crowds zino zeeyongera kati sizaagala. Kye ngenda okukola ngenda muyisa mu nsokolo. Atuuke waayagala ne venue eziri mu town sizimwagala mu venue ngenda ziteeka mu byalo eyo. Kyokka n'atamanya nti ate naye amukoledde advantage nti mu town zizino abantu abasinga Bobby bamutegeera. Okibuza abantu abasinga enkyukakyuka bagitegeera. Kati ye mu butamanya mu kulowooza nti Bobby Wine amutangira okupulinga crowds ezo mu urban centers ate yesanga amuwadde omwaganyo ogutuuka ku muntu wa wansi oli ow'omukyalo oyo atalina ka smartphone ali mu nzikotta munda eyo. Kati ate Kyagulanyi buli w'omupulinga n'omuyisa eyo ffe kiba kitukolera era tugamba yes katugende tufeesinga abantu abo kubanga betwetaagira ddala katugende tuba engaging. Kati awo Kyagulanyi nawe asigala era akukubisa asigala awininga gwe kyokola ng'ogamba nti kati omukakanya ate mwana watu ena ate oba omukoledde advantage ti Kyagulanyi atandifunye budde bugenda mu bitundu bino deep remote areas nti agenda kuba mu urban centers nga n'oli ali mu ka remote areas eyavudde mu nnimiro agamba ati we naamalira okunaabako kakati nziruke mu town ndabe Kyagulanyi. Kati ate afuna access emusisinkana nti ne waba avudde mu nnimiro wali Speedman ajja n'amulaba n'awuliriza byayogera n'amaliriza okuva ku venue oba kulaala okuwuliza byamugambye n'addayo n'anaabako akalimiro. Kati that's the Kyagulanyi. Tutunuulira Kyagulanyi ayina percentage y'abavubuka abaddukira. Kozi nze waliwo omuvubuka omusajja wa boda yambuuziza musajja mukulukulu n'angamba n'ennuwa muto. In fact yadde tamanyi nakummanya nga we manyi fino tulinnya Kazugu n'otambula bibyo n'angamba naye abantu bano ndekawo nti ebintu byange ne bizinensi zange olw'okuba mpulidde nti Kyagulanyi ajja olw'okuba mpulidde nti Bobby Wine wuli nendekawo bizinensi zange zonna n'enzijja okulaba Bobby Wine mutuukirire bwe nti ku mbeera yonna eri mu ggwanga Museveni gy'ataddewo. Okiwuliriza bulungi nnyo. Emusomesa nkutumiddeko muganda wange Fred Lumbuye n'akimbuuza n'angamba ntandikawo nti okudduka n'enzirukira ku Kyagulanyi nti olw'okuba Kyagulanyi ayitawo n'endeka byendiko n'enziruka mayiro ne mayiruzi nga nziruka ku Kyagulanyi. That was a point. Kati nabuuziza omusajja ne mugamba kati gw'olowooza kiki ekisika abantu abo. Omusajja yangambye akasajja ka Bobby Wine ako kirabika kalina ekitali kituufu. Akasajja kirabika tekalikokka. Ne mugamba tujjewo ebyogamba nti akasajja tekalikokka. Nkubuuzizza gw'olowooza kiki ekisika abantu abo n'ava ku kyaliko n'agamba kangende ne Kyagulanyi gy'anaakomekkereza. Golooza kiki ekiddusa abantu abo ne baddukira ku Kyagulanyi. Nyemugamba kati ekyo kye woba weebuuza nti Munnayuganda bw'aba atuuse ku accident egamba nsijja nakooba kkowa kanziruke n'omusajja ono kitegeeza essuubi lye na buli kimu kyonna kitunuulidde mu Kyagulanyi. Ndikyova olaba mbagamba nnyo baganda baffe temwereega nnyo n'abantu ku internet wano ground ebawe kiki ekiri ku ground. Gwe n'abadde alowooza nti Bobby Wine mugamba wa internet ate Bobby Wine oyo muyimbi kaakati munnaaye. Kino kikuwa ekyokuyiga nti bannayuganda bamanyi kiki kye baagala. Era bannayuganda bamanyi ani mununuzi waabwe. Era bannayuganda bategeera Bobby Wine ategeeza ki gye bali. Okategedde baganda bange. So kyekyo era kye njagala mu observing oli ajja kumbuuza nti mugundi zino tufunamu ki? Kye tufunamu ye confidence. Wano ekisooka bannayuganda tubazzaamu amaanyi nti omulimu gwe twatandika His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omulimu gwe yatandika eddimu lye yatandika however much lirimu abali kubamu ebituli bakulembeze benna abalaga nti ye talina mulamwa talina kyakola naye azzaamu bannayuganda nti omulamwa gwe twatandika nagwo tukyaguliko gwa kununula ggwanga lino. Era azzaamu bannayuganda okubalaga nti bannaye muba musobola okuŋŋaana mu bungi bwe muti mumpulirize. Kitegeeza nti mu maanyi ge tulaga wano mu bungi bwe tukuŋŋaanyemu ate tusobola okukolamu ekyenjawulo ekisobola okuggyako gavumenti. Okategedde nti buli wobeera ne crowds ennyingi zityo n'ozireka nga ziri angaazi ng'ozirese zisaasaanyidde awo zifuna occupation ennyingi nnyo mu bwongo ekivaako nga ziva ku mulamwa nedde mmo buli woozicekingamu bwoti n'ozipika zisigala nga ziri on course.
mukategedde baganda baffe. So eyadambuza nti kino tufunamu ki? Bannayuganda balinga babebi. Ate ng'ekyo tetulina kukyewala kozi n'omusajja atufuze. Bannayuganda gwe bafuze emyaka almost 40. Munaye tokiyitanga oli munnayuganda gwe bafugidde emyaka 5, emyaka 6. Tutunuulira ku bannayuganda be bafuze emyaka 4. Nga most percentage esinga y'abavubuka babazaalidde ku mulembe gwa Museveni. Kati eyo ye generation gye tuli mu kutunuulira eri mu kulwanyisa nakyemaliro ono. Ukategedde bulungi. So baganda bange nja bagamba nti let's move step by step. As long as gye tugenda ne omusajja omu yagamba nti gye tugenda tulengerayo. Weewaawo tetunnatuuka naye at least tulengerayo. Ntolwalero weebuuze nti ababadde bacriticizing Bobi Wine ku foreign policy. Bobi Wine tava ku nnyonyi. Bobi Wine yeesibye mu bazungu. Olwalero tulina signs ze tulabako. Olwalero tulina ebibala bye tulabako. Nti lwaki Bobi Wine abadde alinnye ennyonyi. Nze olwalero nyiza n'okuyimirira n'engamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert we tuva mu second phase dda ku nnyonyi. Kubanga twakimanya. Nti olwalero kiki ekisibye obuli bw'enguzi wano mu ggwanga Uganda. Ndize sente eziva mu mawanga g'abazungu. Nti olwalero lwaki tetufuna bya bulamu birungi. Nti abakulu wano abatukolera policies mu byobulamu n'ebyenjigiriza abaana abawe basomera mu masomero g'abazungu wabweru. Okiwuliza bulungi nnyo nti we balwala nti bino bipuresha bino bisukaali ebirwadde ebyo eby'abakulu babijjanjabira wabweru so si wano. Nti tebagenda kufaayo nti katukole mulago nga mulungi nti ajja kujjanjaba bannansi nange we naalwala bajja kunzijanjabira wali emulago. Tebagenda kwefiirayo. Omusimbi gwonna bagenda gubba nga bagufulumya eggwanga. Bagenda kufuna zerefe insurances nga ziri wabweru. Kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo Bungereza ne America zirina better services health wise. Wakategedde nnyo baganda baffe. Ndi kakati wofuna omwana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'atuula n'agamba naye Uganda wano buli kimu kyonna tukikoze. Naye obuzibu buliwa. Amaanyi tugatadde nnyo wano. Naye ate wabweru. Wabweru wa Uganda tukoze kyenkana ki okulaba nti omuzungu ono avujjirira obulyake wano. Omuzungu ono avujjirira obutemu wano mu ggwanga. Ye tumukoze tutya okumusiba emikono gino. Lwaki tetumweŋŋanga? Okategedde kati lyessira Bobi Wine yataddewo. Olwalero ojja kwebuuza lwaki ku mulembe gwa dokita emabegako tubadde tetufuna sanctions. Nti lwaki tewabadde bakungu ba gavumenti bateekebwako sanctions. Lwaki ate ku mulembe omwagulanyi sanctions zino zitandise okukola. Kakati waliwo omwe yadambuuza n'aŋŋamba yeyiba Sam Kahamba Kuteesa babadde beenyigira mu bulyake. Naye lwaki babadde tebayitibwanga. Ne mugamba kati bw'otunulira etteeka Bungereza lye yakwatiddemu Anita Among, Agnes Nandutu no omukyala na ani ono omukyala Goleti Kitutu nti Bungereza eyo law yagiyeta 2 2020 ejeteeka n'erireeta. Ate nga mostly etteeka eryo yajja nga litagetinze ba Russia. Nti Putin yalina abakungu be nga babba omusimbi okuva mu Russia ne baguyingiza Bungereza ne baguyinvestinga. Kati Bungereza nemanya nti nkutte ntya ku Putin ono mukakanya. Nina kutandika n'abano ba mafia be abayina ebyobugagga wano mu Bungereza mbinoonyereze mbifune mbifreezing mbyeddize. Okiwuliza nti kyova olaba olwaleero bano ba Anita Among etteeka lino libakutte nti lwaki etteeka ppya. Okiwuliriza bw'ogenda mu USA Magnitsky Act ya 2016. Okiwuliriza bulungi nnyo. Ndikakiriza gana amateeka bwe gatandika okuteekebwa mu nkola nti kati ne Bobi Wine naffe abali mu nkyukakyuka tufuna access okulaba nti bano abalyake etteeka lino libazingako ne libakwata. Oba okategedde bulungi nti olwaleero imagine oli mu ggwanga eggwanga nga Bungereza lisobola okubonereza abalyake. Amerika nayo nesituka nebonereza abalyake. Kyokka gwe mu ggwanga ly'olimu abalyake tebabalinaako buzibu. Era they are comfortable balina mu office. Oba okategedde
Nti one zino sanctions gwe Munnayuganda ofunamu kyabadde yeebuuza nti olwaliro we kibanga Anita Among ateekeddwako sanctions erero ateekeddwako sanctions okiwuliriza ba Johnson babashaija bateekeddwako sanctions abakungu ba gavumenti abasinga bateekeddwako sanctions bana abantu jjukira bulungi nnyo tebajjanjabirwa wano ekyo tuzze tukibagamba nti Jacob Oulanyah omulaba yafiira mu Amerika abakungu ba gavumenti abasiga muzze mu balaba babadde bafiira mu mawanga g'ebweru babaddusa wano ku ssente y'omuwi w'omusolo ne babatwala mu mawanga g'ebweru babajjanjabe ekyennaku bakomezebwawo mu bokisi kati kino kikuwa ekyokuyiga nti zino ensi ezirimu better health services onfuna bulungi nnyo bwe zikwata ne ziteeka sanctions ku bakungu bano automatically balina okumanya nti banne tugenda kwejjanjaba tutya weewaawo tuyinza okuddukirako kwa Aga-Khan naye wano tusobola okufuna better services abamu bajja kuddamu ku magezi bamanye nti batutaddeko sanctions kati katutereeze ebyobulamu wano nti wenfuna obuzibu bwonna nina eddwaliro Mulago nsobola okufunamu eddagala okategedde eryo lyekkowa erisooka ekyokubiri ki-instillinga fear mu ba government officials nti olwaliro bakeera ku makya ne bakugamba Anita Among bamutaddeko sanctions tebakomye kuzimuteekako ne bbaawe bazimutaddeko nti musajja wattu Magogo fufo president olwaliro yejjusa lwaki yeebaka ku Anita Among lwaki yawujja ekiwojjolo kya Anita Among kubanga Amerika yenkugambye nti etteeka lya Amerika lyo lyanjawulo n'okukwata esobola okukwata n'ekusiba kati olwaliro bakugamba Anita Among bamutaddeko sanctions ne bbaawe Magogo ne Magogo naye bamutaddeko sanctions takkirizibwa yadde okulingiza ku ddinisa lya embassy ya Amerika Magogo takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya Amerika mukyala wa Amos Lugoloobi naye takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya Amerika omwami wa Goleti Kitutu naye takkirizibwa yadde okulinnya mu ggwanga lya Amerika kati look oyina omwami naye agenda kugamba nti oli mukungu wa gavumenti w'omukyala nti bana ebino byesonyiwe kubanga abaana abaffe balina future tuyinza okwagala abaana abaffe batambule bagende mu Amerika tuyinza okwagala abaana abaffe batambule bagende e Bungereza kakati wona enyigira mu bino ebintu tekigenda kutukolera that's why olwaleero olaba General Kayindo Tafiire akulaga nti eggwanga lirina kuyimirira liti these are the signs nti olwaleero bobadde olina nga ba autocrats abatakwatwako wano bagenda kwekuba mu mutima kyovola olwaleero Kayindo Tafiire ayimirira mu banne mu bikonge bya banne aba security bonna n'abagamba Kyagulanyi temumutreatinga nga slave Kyagulanyi alina ekibiina ekiwero registered ekikkirizibwa okwetaba mu byobufuzi bya wano weewaawo nze nali saagala byabufuzi bya bibiina ebyenjawulo naye twakkiriza era tulina okugoberera amateeka Kayindo Tafiire si musiru okufulumiza statement eyo ng'amanyi bulungi nnyo ku mukolo gwa kwandinga in oba okusweyalinga in okwasa office IGP omupya Inspector General of Police eyemulugunyizibwako ekitongole ekyemulugunyizibwako kati Kayindo Tafiire Minister wa Internal Affairs bwayimirira n'atunuulira IGP n'amukomekereza ebigambo ebifaananako weebityo kitegeeza it's a sign katolero Tafiire abali mu nsiko ne balwana ne bakuba emmundu ne General Museveni wayimirira n'afulumya ebigambo bitu kati gwe kajajjatta gwe bakateeka mu office agenze n'asoma wali obwakadeti ne bakuwa ennyota oshoza gwe mwesigwa already gwe bakinyiza nako ne bagala okuteekako sanctions mwesigwa kakati gwani okiwuliriza kati mwe bannayuganda abalabira okumpi wana abatalaba bino mwe mugendo gamba nti ezo sanctions tezirina kyezikola gwe weebuuze lwaki be bazitaddeko batuuza ya lukugunyu kubanga bakimanyi kiki kye kitegeeza gwe kipale waabwe kisaati waabwe obuuza nti sanctions zigenda yamba ki era zigasa ki kakati gwe weebuuze lwaki be bazitaddeko bakubaganye lwaki amanyuma gababugumye wezibanga sanctions zino tezirina mugaso era tezigattako lwaki amanyuma gababugumye Anita Among n'atuuka ne ku extent yeewakana property gy'alina naye nga wenkugambye nti Bungereza oba omuzungu ayina access ku buli information
ne bank accounts asobola okuzaccessinga, transactions zonna asobola okuzaccessinga. You know, kati tebakulimba nti omuzungu asobola okuvayo n'ayogera njwanjwa. It can't. Twatandika ne Bungereza, ompuliriza bulungi, Dubai nevaayo. Kakati America twogera ku super powers. America wevayo ne kugamba nti nkufuye sanctions zino, kitegeeza n'ensi zerinamu influence endala nazo zigenda kutunula mu nsonga yo. Kategedde ndikatulwaliro tunuulira Magogo, tubadde n'ekizibu kya Magogo alemedde kukyafufa president. Mwebana Uganda mwebaze nnyo Kyagulanyi, mwebaze nnyo Bobi Wine. Magogo, do you know kitegeeza Magogo kubanga ateekeddwako sanctions? Magogo alina okutravelinga outside Uganda. Kati tugeze nti Uganda equalifyinze for World Cup agenda okuba mu America, the next World Cup, nti Uganda equalifyinze. Magogo takkirizibwa kulinnya ku ttaka lya America. Kitegeeza this time wano tulina okutuula eggwanga lifune fufa president omupya. Magogo has to resign. Mumutunulira Anita Amongo nete mumanyi mupiira Anita Amongo gwakubye Magogo. Magogo musajja watu olwalero lyejjusa n'okwejjusa. N'emmotoka gye bamuwanga ekirabo kya birthday ajejjusa. Lwaki bampa emmotoka Range Rover ng'ekirabo kya birthday? Katulu Magogo naye atandikiddwa. Kubanga bano abasajja bakire nti wembaninga Anita Amongo baspouse ne sitababaninga nesita bateekako nvumbo basobola okwaccessinga businesses zaabwe nga bayita mu baami baabwe wano ne bakyala baabwe. Okategedde efashira nkutumiddeko. Okategedde ndi kati kitegeeza omwami naye alina okugabana ku bizibu by'omukyala kati Magogo kawedde mudda. Mbagambye Uganda singa qualifying negenda mu World Cup, Magogo nga fufa president talina kulinnya ku ttaka lya America. Saalongo Magogo yejjusa okugwa mu bisambi bya Anita Amongo. Yejjusa okugwa mu bisambi bya Anita Amongo. Kati waliwo ambuuliza n'angamba gundi Nandutu nga tebawogedde ku mwami we munaye Nandutu kyaka akyaza bukyaza. Nandutu talina spouse. Nandutu kyaka naye akyaza weekend. Nandutu kyaka naye ali mu bufumbo bwa weekend kubanga talina spouse. Era singa abadde ne spouse kubanga alina omwami alina omwagalwa n'omwami naye bandibadde bamuteekako envumbo. Okiwuliriza bulungi nnyo. Kati gwe tya ng'omukazi omwami ayagala omukungu wa gavumenti ali corrupt nga alabye ekituuse ku Magogo, alabye ekituuse ku mukyala wa Amos Rugolobi, alabye ekituuse ku mwami wa Goleti Kitutu. Golooza asobola okukkiriza omwami we okugenda mu buli ake. Tegeza agenda muteekako embeera ng'ogambye ge tufunawo abaana ba Anita Amongo bagenda badipotinga bave UK. That's the last game awulire ge twakafunawo. Abana ba Anita Amongo abadde basomera e UK bagenda batika ku nnyonyi, they will be deported back home. Bakomezebwawo. Bagenda counseling studies zaabwe zonna nezisubazi zabaddeko bave UK bakomewo. Kati tegeza nti bino byonna oba obonyaabonya mwana, oba obonyaabonya baana ne family egenda kutuuka ekuteeke ku nninga egambe munnaaye. Okategedde nze mbawadde the good example. Mwebalabye message ya Kayindo Tafiire. Ni mwaganya okutuula wansi mwanalizinga message ya Kayindo Tafiire era weebuze nabagamba nti message ezimu weebuze lwaki ezemukadde bwe kati. The timing. Kati Kayindo Tafiire alaba abakungu abamu mu bitongole ebyokwerinda bateekeddwako envumbo. Kayindo Tafiire musajja watu yeekuliridde. Kayindo Tafiire azadde abaana ba Kayindo Tafiire basomedde Bulaaya. Alina ekitabani kye bambi ekisome amaje ne kikuguka ne mu byamateeka kike Otafiire kivubuka kiri solid nnyo. Nkyagala nnyo boy, nkyagala nnyo. Kikyamu kikiyita kikyamu. Kati Kayindo Tafiire yeye kafu we tulaba Kayindo Tafiire ku level ye gy'aliko
Kahindo Tafire nayimirira n'akuwa message eyo. Kitwale nti that's a sign egenda. Okiwuliriza? Egenda eriba n'abalala. Oba okategedde nti kakati bw'obadde olina abagenda oteekawo embeera n'omutwe ogw'eggume nga tebeefiirayo bagenda kwekuba mu mitima bagenda kukkakana kubanga ze kugambye nti family is a family. Fa abasajja ne wobakiwa gy'otya naye family first. Okiwuliriza? Kati abasajja nga Bakahindo Tafire bazadde abaana bo bali mu ssaawa ezisembayo bagenda. Okiwuliriza? Kakati bayina okweteekerateekera. Nze mbagamba liza signs abagezigezi balaba gavumenti egenda balaba Museveni avaako. Naawe ffe abaana baffe ne family zaffe tuzitegekedde zitya. Kati abagezigezi bayina okuteekateeka soft landing, soft ground. Kati omusirusiru atakitegeera yagenda okusigala ng'akola ebyambyoni. Okategedde? Yes, Ugandans welcome these sanctions. Owa NRM abadde akugamba nti Bobi Wine tava ku nnyonyi. Bino byebimu byebibala. Ituli wakubuuza Bobi Wine ku nnyonyi akolako ki? Muwe bino, mutebulingire bino. Okategedde? Yes, bazungu sibe bagenda otujjirako gavumenti eno ne batuteerawo embeera etujjirako gavumenti eno. Batya kyekibuuzo kyandibadde nti batya. Nti kati olwo bakwatirako abakungu bano emmaali zaabwe ebyobugagga byonna ne babifreezinga obuyambi ne babusalako ne babutoolako. Kitegeeza gwe munnayuganda akyasirikidde mu nnyumba gwe bagenda kukupinga, bagenda kukuggyako omusolo, bagenda kukunyigiriza okulaba nga batuusa ebigendererwa byabwe. Gwe abadde akola nti nkola zenkolawo zendya ne zenkolawo zendya zigenda kubula. Bana bazzeeyo ku masomero abaffe bakyali waka batudde tukyanoonya fees. Bangi era abasinga tebannazza baana ku masomero. Okategedde? Nti kakati wano bakucreatingira ad ground egenda okujja bannayuganda mu mayumba gye bali bafubutuke baveeyo babeeko nekye bakola. Yensaasanya gy'obadde olaba mu paalamenti nti ababaka beewadde guno musimbi na musimbi beewadde busiimo buno ne bwe buti. Lwaki babweweera bafuna grounds ezeewa ssente nti wabwerwe ssente eyingira nejja. Ne kati bali batemeka emikono. Muzungu mugjeeko abenga takyasindika ssente wano, takyasindika buyambi. Okategedde? So guno gwe mugaso gwa sanctions zigenda tukolera. Okitegedde? Kino nti Bobi Wine kyekimufudde ekyenjawulo. Bino basanga Besigye n'abakulembeze abalala tebaakabuuka kana akakodyo. Kubanga Besigye ate ye Besigye teyali nnyo mu foreign policy. Besigye yali wano. Ne kati Bobi Wine akulaze nti wali we nina okuba. Wali we wali ekinyusi we nina okuba n'enkubira ddala. Okategedde? Kubanga wano kijja kwekola. Woni waka kijja kwekola kyokka. Museveni olowooza lwaki abadde abayimira nti Bobi Wine papeti w'abazungu. Amanyi Bobi Wine kyali mu kumukola international. Olwaliwo Museveni akugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu. Abazungu be baleeta Museveni era be bamuteekako wano be bamuyamba. Goza Sam Kahamba Kuteesa baakolanga mulimu ki? Amama Mbabazi yakolanga mulimu ki? Okiwuliriza? Sam Kuteesa we yabeerera ambassador wa United Nations oba Sam Kuteesa we yabeerera nga ali mu foreign policy. Sam Kuteesa yazanyira Museveni empiki ez'amaanyi. Sam Kuteesa yabbira Museveni sente ne sente ng'ayita mu kiyitibwa ba investor ne money laundering. Mumwebuuza omulimu gwa Sam Kahamba Kuteesa gwali ki? Mwabagamba nti Museveni patriot biki si puppet w'abazungu. Is a puppet. Lwakati Bobi Wine amulinnyiddemu. Guruze lwaki Bobi Wine bamusibyeko ekyobusiyazi.
Lwaki bamuyita papeti w'abazungu nti akuba Museveni mu bbwa? Kyano zizo nazisibye. Museveni kiyinza obutawate kiyinza okubeera nga tekimu affectinga n'ekya affectinga bano ba relatives abamwetoolodde. Nakugamba olwaleero lwaki Museveni akyalinako. Oyinza okwesanga kisajja kimuzeeyi kyakowakowa dda kyandyebeereddeeyo. Naye abakyetoolodde abakyali obusammambiro nti muzeeyi bw'ovaako ffe tuddawa. Abo bwe buzibu bwennyini. Kati abo bw'obakwata n'otandika nabo okubatemaatema. Ambuuza nti lwaki Museveni tasanctioningibwa. Museveni is a high profile akyali mu office. Nkubuuza gwe bakulembeze bameka boolabye nga babataddeko sanctions nga bakyali mu bukulembeze. Nti Museveni okwawukanako ku ba dictators abalala nga ba Mugabe ba Omar Bashir. Nti Museveni yalina akantu ke yeesigalizaamu. Kati olwaleero ajja kutuma Ereru. Museveni aveeyo Ereru amuteeke mu butaala. Amuwe ekifo, amukuze, amwongerera nka, amutwale ku Lieutenant General, ajja amwongere n'ekifo amufuule Commander Land Forces, amufuule Deputy CDF. Amuyingize ne parliamenti. Nti wanaamuyingiza parliamenti Ereru agenda kufuna access eri media. Kati Ereru olwaleero yejjusa akatambi ke yakola oba ebigambo yayogera nti teyejjusa kutta abantu beekaseese. N'agamba nti nze I don't regret those were criminals. Abakadde n'abakyala be battanga babambudde babalese lwerere. Kati oyo ye Museveni. Museveni olwaleero akulaga nti ono yali muntu ssekinnoomu. Kati Ereru bagenda omukubako sanctions zino zimuteekako. Ereru olwedde nga takyali deputy CDF. Nga bamudimotinga nadda. Okiwuliriza. Kati oyo ye Museveni. Okiwuliriza bulungi nnyo. Museveni n'atuuka n'akulaga nti avunaana Kale Kayihura. N'akulaga nti amututte ne mu kkooti. Okitegedde? Museveni n'akulaga nti alwanyisa obulyake. N'awandiika ebibaluwa. Ebyo ebibaluwa bye mulaba awandiika nti kakati Anita Amongo Bungereza entegeezezza nti oyina ennyumba eno bweti ne bweti. Kakati mpandiikidde IGP akonfaminga ennyumba eno ne Minister wa Foreign Affairs. Olwo Museveni aba azannya diplomatically. Aba alaga abazungu nti nze nnwanisa obulyake bano abantu bakikola ssekinnoomu naye nange sibikkiririzaamu. Nikyova olabulayo the more zino sanctions gye ziri mu kweyongera Museveni yayise mu ssekikubo. Ne baleeta impeachment. Ate sensa motion ye egenda kuyita. Egenda kuyita. Bulungi nnyo. Okiwuliza. Nti Museveni azze yeekwekerera. Nti Museveni yaba n'abantu be baasaddaaka. Ye n'asigala nga muyonjo. Ng'ali smart. Oba mukitegedde? Nti kati olwaleero bw'okwata ku bano Museveni baakozesa. Automatically ogenda kusigaza nga ye gwe mutwe gw'osigazza bwe kuti. Kati bw'ojja okwata obusammambiro buno ojja obusika bw'otyo bwetoolooza ogenda kukomekkereza osigazza omutwe ogwo ye General Museveni. Ne kati sobola kufubutuka eri n'ojja n'obuslappinga sanctions ku Museveni. No, tandika na bano baakozesa. Jangu omuzungu mugezi nnyo nze nkubuulira. Jangu nga weetooloola bano baakozesa automatically olyoka osigaza omutwe guli omunene. Akategedde. Kati Ereru swi. Kayihura swi. Ekigera. Byabashayija. Kandiho. Mwe Kandiho mukyamuwulira mawulire. Eri emizannyo gyagizannyira eri munda. Kati addako mu limelight any time from now ye Mwesigwa. Franka Mwesigwa. Oyo ye ali ku list. Oyo akulia heads of operations. Ni police force Mwesigwa oyo yali ku list. Ate nga abakungu bangi kaba bajjanjabireko wano ekizigo bakigule wano abaana bawe outing bagikolere wano okira vacation bazikolere wano ffe baabana baffe bali nnyonyi baganda baffe bannyinaffe ne bagenda e Bulaaya oba ne bagenda e Dubai wano nga munnaye bagenze kukola amabina g'Abawalabu. Abaana abaffe bannyinaffe nga bagenze kokola amabina g'Abawalabu.
nga bagenze kutantamu z'Abawalabu. Ninga n'emitwalo 9 gye baba wano bajagalako emitwalo 2 emitwalo 10. Mwana nakomekereza nga yalinnya ennyonyi wano n'agenda okukoola amabina g'Abawalabu okukuuta entamu z'Abawalabu. Omwana n'akomekereza ng'akolera emitwalo 8 ku 7. Naye abaabwe bo balinnya wano ne bagenda e Dubai mu ddungu nga bagenze kuwummulamu ku ka vacation. Ate omwana alinnya wano n'agenda eri akuute toyi akokoola Omuwalabu. Akasente ke bamutemako abaana baba minisita bana abaana baba Anita Amongo abaana baba kungu ba government boke balinnyamu ne bagenda e Dubai mu desert safaris bawujjaleko bawummulemu. Niyo ko kugenda Ibiza kuwummulamu balinnya ne bagenda ne bawummulamu. Kakati ebyo byonna twagala bikome babikolere wano wakategedde. Nabagambe ni revolution egenda kweteekera ekkubo nti the more ffe tulina kusigala ku mulamwa buli kimu kyonna kiri mu layini kitambula butambuzi. Ekisooka emyaka giri ku sayidi yaffe, tulina amaanyi, tulina obudde, tetulina kyakufiirwa.